Kooti y'amagye tule Makindye maaso ga Ssentebe Lieutenant General Andrew Guti wali olunaku lwa 22 omwezi guno okusalawo oba munnamagye kano Ndahura atooke yeeyimirirwa kakalukayo oba nedda. Kino kiddye kano Ndahura okomezebwawo leero mu kkooti okusaba okweyimirirwa asobole okuwoza ng'ava bweru. And that is a position that has been initiated in so many cases authorities. Ona bunani bone bane abalala okulina gyeno kale kayula ku misango gy'okwesa amaanyi okuza bannansi b'erwanda ewaabwe nga tebeeyagalidde n'okwesa obi byekulwanyisa bibalina kuvunaanyizibwa. Kkooti ebadde ekubyeko ab'enganda n'emikwano bapulira batooka okuli John Paul Ganyana ne Evans Okingi bawadde empoza yaabwe kwe baagala kkooti esinzira omuntu waabwe yeeyimirirwe. We have applied for bail on grounds that he has been in detention for long, 210 days, and we believe that violates the constitutional provisions. Omuwabu wa gavumenti asibye kkooti eyongeze omusango beetegeze baleese okumweyimirira. Abatuuze Lukuli mu ggombo ly'e Makindye mu Kampala bakedde kwekalakaasa olwa Kasasiro amaze ebbanga tayolebwa. Kasasiro nno abadde azibye ekkubo ng'emmotoka ezidde ekaba tezirina we ziyita. Bano obwedda banenya kampuni yawe batenda okumuyoola eya Home Clean okubajjanko ssente kyokka nga tebamuyoola. Wakati mu kwekalakaasa emmotoka za KCC zize ne zitandika okuyoola Kasasiro ono. Ensonga koyo babbi Kasasiro mayumba tumeza na mazao amala wata wekisibiri katumusasudde. Omulimu gubadde kugenda maaso ne ziyita maneja wa Home Clean Lukuli Emmanuel Sekande era abadde akisa okutuuka kyokka abatuuze ne bamutaayiza bamukasa okubanyonnyola lwaki bajja ssente ku bantu kyokka nga Kasasiro tebamutwala. Ne olw'okuba nti embeera y'emmotoka eziriwo mu kampani buli mmotoka eba n'entambula yaalwo oba gye tuyita route chart. Bo bennyini be baakoze ensobi ng'abakiiko abakulembeze ne bamobilizinga abantu ne basaka Kasasiro ku kkubo ekintu ekitakkirizibwa. Sheikh Mwanje akomezeddwa mu kkooti enkulu ekola ku misango egy'omuntalo eya International Crimes Division kololo okulira okusaba okw'okweyimirirwa. Abadde maaso g'omulamuzi Duncan ng'asagwa oludda oluwabi lubadde teruneetegeka era nga terunasaba kwewoza kwalwo. Kino kireetedde omulamuzi Gasagwa okwongezayo omusango guno okutuusa nga 26 omwezi ogujja. 26th of February at 2 o'clock. I can get the bail application and then also have another bail application. I don't know whether any of you is appearing. Kino kinyezeza oludda olwabirwa nga lukulemedwa mpulira waabwe Friday Robert Sikagolo n'ategeeza nga bigenda okuwera emyaka 3 ng'omuntu waabwe akwatiddwa ku byekuusa kutemula Meja Muhammad Kigunu nga 26 omwezi 11 omwaka 2016 e Masanafu. Budde babadde na bungi nnyo naye nga ffe tulowooza nti baagala bwagazi kukula budde. Ate abavubuka Abasiraamu abeegatte mu kibiina kya Muslim Brotherhood batali gavumenti kunninga eva erabirire ab'enganda z'Abasiraamu bonna abafiirwa abantu baabwe nga battibwa nga kuba amasasi omwaka oguwedde. Bano babadde wakiseka mu Kampala bagamba nti gavumenti yabasuubiza ensimbi okulabirira mulekwa ne bannamondo ab'amasheeka abaziba kuba amasasi nga 8 omwezi guno kyokka zino ennaku zaweddeko dda tebalina kye balabye. Famire 280 ng'abantu abo embeera gye balimu mbi ddala. Ekisooka mu byonna abaana tebasoma. Maleka Simusente abavubuka bano agamba nti ab'enganda z'amushika bati bali mu mbeera mbi nga singa gavumenti egaana okuba ku kyekola bo baakuba ku kye bakolawo. Ensonga zaffe ebanga ddala era banga zirimu eggumba nga ddala naffe Abasiraamu mwe tuli mu ggwanga nga tebagala naffe tubeeko bwe twekukuma tulabe nga bali mu ggwanga eddala bongere okuba nga batufaako era bawuliriza ensonga zaffe. Takbir! Sala Ndagiro omukwanaganya wa Muslim Brotherhood e Butambala agamba nti ayita mu kaseera okulabirira ab'enganda ate nga ye akyasoma. Naffe twagala tulowoozebweko abaana baffe bafune ekyokulya n'okusoma nabo beyagereko mu nsi yaabwe ng'abantu abalala. Ate abakulira ly'e Mulago balaze obwetaavu bw'omusaayi mu ddwaliro. Biraba Malengo ne yamyuka ku eddwaliro n'ategeezezza nti eddwaliro lirina okusomozebwa olw'omusaayi omutono okusinziira ku muwendo ng'abulwadde abagwetaaga. Beetaaga omusaayi buli lunaku nga bajja bakufuna basobole okubeera n'obulamu. Ate si be bokka abakansa beetaaga omusaayi, abakyala abazaala beetaaga omusaayi, aba accidents beetaaga omusaayi. Onakubiriza abantu okwetanira okulya ebintu ebizaamu omusaayi. Ate nga biyamba abantu bibeera
biwonya omuntu eyandifudde n'omusaayi gwennyini guwonya omuntu eyandifudde n'olwekyo twagala nnyo omusaayi mungi. Okwogera bino ab'ekitundu kya NSSF babadde batongoza enteekateeka yaabwe y'okugaba omusaayi nga makanda bakubye ku ddwaliro e Mulago. Dorothy erina okuva mu kitongole ekigaba omusaayi alabudde abantu abatunda omusaayi. I wish to thank all those people who donate blood because without those donors there would be no blood. Ate Richard Byalugaba nga yakulira NSSF annyonnyodde lwaki basize okudduukirira abantu. Olwokubanga nti omusango gusinga gubadde guva mu baana b'amasomero ng'abaana bali ku masomero tebaliiwo tebasobola kudonatinga. Kyetuba twagala nti bw'oba omwaka gutandika tufune blood drive eno tukuŋŋaanye omusaayi. Ne Poliisi e Bukomansimbi ekutte n'egalira omugagga ng'emala nkwakana ku mmere y'abatuuze n'agisaawo ng'agamba nti kibaana kikye. Michael Nsubuga akwatiddwa oluvannyuma lwa famire ya Michael Kawundo okwekubira endulu mu poliisi y'e Butenga oluvannyuma lw'okusanga Nsubuga n'abakozi be nga bali mu kusaawa emmere yaabwe. Justin Nalusiba mukyala wa Kawundo alumiriza Nsubuga okwagala okutwala ekibanja kyabwe. Atwalire ku makya bwakedde akedde ayingira mu kibanja nga yasaawa mimwanyi n'ebitooke ne muwogo n'ebikajjo ng'agamba nti ye atema kkubo ayagala kuyiwa busa ku mumwanyizi. Yensubuga atunyidde nti Kawunda yamuguza ekibanja kino obukadde 15 era ng'endagaano kwe yagulira azirina. Ye yennyini n'awandiika endagaano n'ateekako omukono gwe ne mutabani we bamuyita Mutanda James naye yateekako omuki yoli bulabo. Wadde nga Nsubuga akizizza okwewoza ku tekirobedde omuduumizi wa poliisi Bukomansimbi Mansul Saudi okulagira abasajja b'okukwata Nsubuga n'abakozi be. Eyo Mike yakutte mateeka mu ngalo n'asaba ennimiro bw'ayagala kukolawo kkubo. Nga poliisi bazze mu kitundu kulaba nti tusobola okugonjera ensonga yasaaye olusuku bamukutte ajja tuyambako mu kunoonyereza.